Tegena maso na kino kikibadde kigenda maaso obadde ogamba registry yonna bagikuwadde agamba n'olukujjukujju mwagala kubba Kalulu ke ensonga lwaki agambye musimbe mugongo mumubuli mufutyanke era ne waafulumya ekyo mulabudde meeting mango and it's not happy with you guys banabakamukamuntu bonna baveeyo omulundi gumbagamba nti Akalulu katukakkiriza bonna ne biti emutakkiriza naye agambye ye teyasoma tebabikkiriza ate ne Sindi tabaddeyo abo babiri Sindi naye alina okwogera naye alina okwogera nagamba nti tukakkiriza tukikyusa naye kitwala ebbanga kati buli kaseera bagamba nti muluddewo nnyo ate kino tekimu kikoze kati naffe tulina okusalawo ng'abapolisi boodi n'abaki nekyamani waffe buli omu bwe yakkiririzaamu tulondewo tugambe kino kyekigenda okukola bannange tetusobola kusatisfyinga buli yonna. Obuziba Kingsa abuvaawa is it because mwamuleeta mu kintu nga si mukwano gwammwe oba yajja mu kintu tewali bwe baleeta mu kintu buli muntu yenna yajja n'agamba nze kwesimbawo twaleka nga wantu wali open tugamba nti wesimbewo bw'obanga olowooza tosobola obuzibu bwe buli kigwe ng'omuntu asobola olaba nti ono omwana obuzibu bwe buli because is not happy with the cabinet nze kuwange nga bw'oba omusa ngamba nti oba afiiringa tafunye time emala kulikinga abantu bonna bwe buzibu nze kulwange nti tafunye time kulikinga abantu bonna oba kyekimuluma naye ebirala bino ebyogamba nti registry takirina agirina kubanga yaweebwa ekirala nti byonna ebintu bye sijja kulima tubitunuddemu bannange buli muntu yenna ategere ebizibu bya Saha byonna tubitunuddemu era ebimu tubisolovize ebitalina kusolovingi batugamba nti ekyo tukireke kubanga abalala bonna tebakikaayanye kino tetugambe tino after Akalulu nga kawedde nga tayisemu ogenda beera wakajagala n'okuranagana because tasobola kikola tasobola kujagalaza kyalo kyonna kuba ayagala nnyo industry naye ate buli muyimbi amuwagira naawe ndowooza mwoli mubawagira Saha kati nze mama w'abayimbi oyagala kunkyaya abayimbi bonna abaana bonna bange era bambuza kukikwatagana ne Saha ne Bebe Cool sisobola kubasalirawo babaana be bakulu baleka ne beekuba bokka bo ne basalawo ng'abaana bakulu ne bagamba nti amanyi ekintu kino kikozebwa era kyobola nga mbagambe nti mujje bupolisi boodi omukuomu twogere ffe ng'abakulu tusalewo tubagambe tukunooli mukyamu owulidde naye nze siriiko sayidi jjukira nti ne Sindi yennyini yasookera wange mu studio nga kato bwe kati kakuze nkalaba n'olwekyo nako nkamanyi sisobola gamba nti kansalewo ku Saha kansalewo ku Sindi kansalewo ku bitemu nze njagala bo bennyini bensootinge kisembayo mutugambye kino tewali sente ne mu kibiina kya mwami Rwagadi babadde miliyoni 10 ate zo zaakoze ekikozi 10 twewola okuva lwe twatandika elections zino miliyoni 10 twewola ebola baffe kati bino obuzina tubutaddeyo twewola nga tulaba twewola okukozesa ebintu nga bonoga bakulu tuwole eyo ne batuwola kati bwanga twewola nga 10 zizze bwenjogera wano 10 zizze obutaba 10 ntono nnyo twasaba 6 ekikomo 6 ne twali mu 2 tusobole okugenda mu gundi zonna districts zonna tebazituwa tutuuse kulwanagana wano endi mutuwe kye mutuwa ne baluka batuwa embalirira temwagitwayo mu bulambulukufu mu kusooka zonna miliyoni 2 zoyogerako zali zigenda kukola kigezaako tumenyeramenyeramu byonna sisobola bikumenyera gundi emyaka gyange ekinzikiriza kujjukira bintu byonna byetwayogera naye nga twabiwa forum ne tugiwa chairman Rwagadi n'abisayiningako n'abireeta mu UNCC owulidde ne bagamba nyingi ne tugamba kale mutuwe zino tusaleko kino nyingi ne tutuka era n'okusalawo bannange okusalawo gamba tukole online tukole digital twakisalawo olw'ensonga nti mutuufu tetusobola kumalayo districts bane mutusaasi kituufu kano kabondo ka Maria Gansimbi akawuma naddala mu executive ebaddeko nga bwe kigambibwa ate tuli executive tuba police board mwenna nga babagasewo ate mutugatta tuba police board tujja mu nsonga tetujja buzimulika bwawo
abapolice board tumala kusala busazi. Kituufu police board ewolereza akabondo akaliwo akasaba ssente okuva mu gavumenti nti bwezimutya bwezijja ziyinza okujja nga tebaliiwo. Police board yemalirira yabali ku police board mubakube mwaka fali bonna waliwo akaba ssente tewali akaba ssente n'olwekyo ffe twebalirira buli omu alina tuyimiridde okuguma tuyimiridde okuba kamalize kino. Ekira kyetwagala okwogerako lwaki muganya okuvaayo okwongera okulaga embalirira naddala mu nsonga z'akalulu kano mukatadde online nga abasinga bagamba kyandibadde cost friendly singa nti bano badde basobola okujja ne bakasitinga kusikayo bantu kuva mu buli district bonna ba voters tuli bangi bannange ekyo kyo kiraga bwerazi kiri mu girazi tusikeyo bonna omanyi nti bonna bajja kusaba transport senga gavumenti yatuwa ssente nnyingi twandibadde tutulina mu kino twandibadde tugenda mu district niti yatuwa ssente nnyingi olinganga agamba UMA can't sustain itself without the government so kituufu UMA eri mu government UMA tennaba right now as we speak tennaba kweyimirizawo olw'ensonga twakava mu covid bannamawulire mwandibadde mukimanyi nammwe temulina ssente mujja otuwa interview mujjukire nammwe musaba kasente akabatambuza sikyo olinganga agamba mulinde okuba nkyabuuza ebibuuzo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.